The Newsroom, where untold story is revealed. Weraba mpuga weraba tetuyina kyakukukolera kuzibyoka bwobono olwana na Bobi Wine mulabire mu categories zino wammanga mulabire ku side y'okuyimba mulabire ku side y'aba entrepreneurs abasuubuzi abasajja abatandisa businesses balani sibula mpuga agende mirembe esibula nti NRM ne bwebetya President 7 ne bwe tumukulirira kaliba ne bwaba aweddeyo ate ne bwakola ekibi ekitya bali be tuyita ba NRM konko ba Daudi David Kabanda bagamba ffe tufiira ku musajja waffe oba mubi oba atya azaala ekibi akiwongerera naye kyemmanyi ku Daudi David Kabanda olwaleero level kwali nga bwe gaya nti muna NRM konko okategere bulungi nti newankubadde ensobi agirabye naye kasita eba ng'ekwatagana ku kibiina kye at least agibikkako akabakuli Gashumba wano ng'ayogera ebintu by'ekijega nti gundi yayogedde reckless statement bano bwe basiba mu ofiisi zanitaamu bano bennyini every day wagenda maaso n'okubeera ng'otugoberera tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom nzedeni agenda maaso n'okubeera nga ate nkuweereza n'okutuusaako emboozi ez'enjawulo ne muganda wange Kasirye Frank MC Mayor bingi bigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero mukwano gwo onaakulira MK Project PRU Daudi David Kabanda General Secretary yavuddeyo leero n'alumba musajja mukulu Frank Gashumba bibadde bingi eyo then kwoteka ne billions zana mu mukaga ezabula ne bya Mathias Mpuga bigenda maaso n'okubeera nga bitambula naye n'ensonga endala nnyingi tugenda maaso n'okubeera nga tuzoogerako wabula nkugamba ekigambo kimu kyokka nti ate bye tuleese byokya Kasirye so balamuseza mikono gyafumwe n'abantu ku Beyond the Newsroom yenze Kasirye Frank andi musajja muganda neddira nvuma kirungi okubeera omusajja omuganda munaye nange ni musajja muganda owaawa ndi muzukulu wa Lwomwa ova musaza ki singo va Mawogola ewa Muteesa kakati osala otya okuva eyo ate n'ojjodda ku mulirwano wano emubende ebuweekula nzaddeyo nkoleddeyo nzaddeyo abaana nnyumba zaddeyo bo bakunyumira naye wagenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala okubeera nga nkusaba soka video eno gimpereka like etambulire ddala etuukane ku oyo omulala yandyagadde okugenda maaso n'okubeera nga agifuna ate era mu ngeri emu nti Sheikh Shurafu Dembe musomi w'edduwa yekka agenda okubeera nga akuyamba mukubireko okusimu esembi y'okumiremu ku screen ajagenda maaso n'okubeera nga akolako twatandise channel yaffe sister channel link weri awo mu comment section genda wo giklikingeko ate subscribing tugende maaso n'okubeera nga tutambula muganda kale Mayor mu ggwanga lyattu Uganda musajja mukulu amanyikiddwa nga Daudi David Kabanda afudde mu mbeera n'agamba Gashumba oyinza otya okugamba nti nze ne sipiika ne Kinyamatama twavuddeyo tetukola ze wayise reckless statements olw'okuba twawagidde omuli w'enguzi era ndowooza bwe twogerera kati Gashumba takyalina kifo mu PRU omanyi mu NRM tulinamu NRM konko ne NRM regular kati Kabanda agwawa mu regular mu Kabanda ye munna NRM konko nti olwaleero NRM konko ye olwaleero yegamba nti nze sisobola kuva mu mukwano gwange mukimanyidde nabaddeko ku live ye nga ali ku TikTok nti mukimanyidde ddala tinze mikwano gyange nnimirira ku kigambo kyange era nze sikyukira mikwano gyange nti NRM ne bwebetya President 7 ne bwe tumukulirira kaliba ne bwaba aweddeyo ate ne bwakola ekibi ekitya bali be tuyita ba NRM konko ba Daudi David Kabanda bagamba ffe tufiira ku musajja waffe oba mubi oba atya azaala ekibi akiwongerera kyegambye nti NRM erimu konko ne rejula kati bafaka Gashumba banna NRM betwandiise rejula beba Ssekikubo rejula babana bastinka simire rejula ba Muhammad Nsereko
regular okategedde nkufuna onfuna alabayo kensobi najogerako nti waine naye wano kisusseemu nagiraga naye wano ate nabikako beba NRM regular kakati bakabanda sibuguma kuba ne Bible kanti mbuguma sibuguma oba Bible eriko mwasoma Bible gwe kakati kyoyagala tugamba nti kabanda esaawa eno be batakyalaba nsobi yonna kanti kugambe be bali awo betuyinza okugamba bwaba mugagasi yenna Daudi David Kabanda mukwano gwange personal friend wange mubaka we Kasambya yali munnamawulire munnange naye kyemmanyi ku Daudi David Kabanda olwaleero level kwali nga bwe gaya nti muna NRM konko okategere bulungi nti ne wankubadde ensobi agirabye naye kasite bange ekwatagana ku kibiina kye at least agibikkako akabakuli yadde agirabye naye agibikkako akaki akabakuli golowooza takibagidde ddala bulungi sente takibagidde bulungi ti kinyamatama ne banne sente nti kituufu bazirina akimanyi bulungi nti no munda muye naye akimanyi sente bazirina yes akimanyi nti bakola ki nti bazirina kwebuzaabuza okategera kantirira muntu wo si kwebuzaabuza nkugambye Kabanda be bali bakonko akimanyi nti sente zikola ki naye olwaliro bano be bakyala be basajja ababadde bana NRM abali loyo eri ekibiina kakati Kabanda alabamu okukeera ku macha n'ava mu Sise okuva mu munneno siti mawanda akere ku macha muveemu waliwo nono weno wansi mu Busoga yani owabusiki amanya mangi naye yomu kwabo okategeda kantu wako nti alabira ddala okera ku macha muveemu nga kakati aba yeye amanda mu mbugo okategeda kantu wako kyenvudde gamba nti Kabanda ye nga ye omanyize njagala kubeera wa mazima. I want to be open with you katono nnyo kamaze pointed. I want to be open. Kabanda wa NRM nayo yinza obutamunenya lwaki olwabi ki byafuuka fe abamanyi Kabanda Daudi David Kabanda abamulabye growth ye progress ye bwazakyusa obulamu oyinza obutamunenya okuba nti awagira ekibiina kya National Resistance Movement n'atakoma ku ekyo n'awagira n'omutabani n'atakoma ku mutabani n'omutabani w'omutabani ajja muwagira. Oyagala kugamba ng'omwana yaŋŋamba nti nze nayingira security kusekiwalinga bintu byange bikuuma ne kano kanka kugambe Kabanda tawagira President Museveni awagira manifesto y'ekibiina kya NRM eyo eya 1986 egambo yokuuma abantu n'ebintu byabo uliriza kanka kuddiremu Kabanda Daudi David Kabanda tawagira President Museveni nga President Museveni nti nga ye awagira kibiina kya National Resistance Movement kyovola bakugamba nti ze nkyatambulira ku kino manifesto yaffe oba plani zaffe ez'okutambuza eggwanga lino ng'ekibiina kya National Resistance Movement nga kyekifuga eggwanga lino oba myaka 10 oba ki yenna gwe kirese gwe tujja kutambula naye kitegeeza ba President Museveni nga waliwo essuubi erireeta mutabani we kyava Kabanda gamba ye kansala eddiiro nage obudde nga bukyali nti ndi ku mutabani w'omukulembeze w'eggwanga wadde ate ne wataata sivuddeeyo kubanga ate yatuzaalira president akola ki addako eyo gwe bayita Daudi David Kabanda kakati Mathias Mpuuga Nsamba nga tumaliriza ku byali e Masaka ne kati we bali ne munne Abedi Bwanika tugambe nti musajja mukulu ekyadde Masaka kyamukubye olukumutwe era takyadda akayimba tuyimba mweraba baffe mweraba tetuyina kyakubakolera tusaaliddwa nnyo okubalaba ati tayimu munnaffe tuwalana weraba weraba Mpuuga weraba tetuyina kyakukukolera tusaaliddwa nnyo okukuleka ati tayimu munnaffe tuwalana. Mpuuga ki yatulabyeko
yatulabyeko. Mpuuga yayingiridde ekintu ekyokwagala okuwalampa Ssentamu Kyagulanyi ng'amulabidde ku levo ya byabufuzi byokka. Bw'oba onoolwana na Bobi Wine mulabire mu categories zino wammanga. Mulabire ku sayidi y'okuyimba, mulabire ku sayidi y'aba entrepreneurs, abasuubuzi, abasajja abatandisa businesses, ba landlords, abatandisa okitegedde. Mulabire ku nsonga ku sayidi y'abannabyabufuzi, mulabire ku sayidi ya senior citizen, mulabire ku sayidi ya public figure, oba ayimbye batayimbye public figure, oba ageze ebyobufuzi otabigezeemu public figure. Ekintu kyatazimbidde in 5 years, kyatazimbidde in 10 years, kyazimbidde for 20 years. Ekyokubiri nti yayingidde mu kintu ng'alowooza ayingidde mu ntaata asoma, ekyo yakyerabidde. Bobi Wine yakola MDD, bwe yalaba nga MDD eyinza obutamala neyeeyongerayo ne Harvard University asomere ddala n'amateeka. Okategedde akantu ako teyakoma ku ekyo. Bobi Wine certificate si zokka za achievings ezimu recognizing, ezimuwaana, ezimufuula ow'amaanyi. Mpitirivu nnyo. Mpuuga yerabidde nti omuntu gwali mu kulwana naye connection zanoonye ziyinza okumubiriivingiramu ne source of capital, ono yamusookayo. Alwana n'omusajja one of the richest people in Uganda. Bobi Wine nkiddamu y'omu ku basajja abasinga obugagga wano mu Uganda. Bagamba ekintu ekisinga obukulu mu nsi ye social capital. Ate gwamusinga omanyize bwe mbadde gamba ku basajja abasinga obugagga, situnulidde bino ebintu ebya bulijjo byonna bikomparinze wamu, finance, social capital n'ebirala byonna nga n'emikwano mwogitwalidde. Kati Mpuuga ekirabidde ekyo ti omuntu gw'oli mu kulwana naye social capital wa muzimbye ebbanga lyonna nga tannayingira na mu byabufuzi mwe bye mwamanyiira. Ye Bobi Wine gwe twogerako nti abantu badde bakubalira omupiira, abantu sose ne bakubuuza ne baga nti owaayi omuntu gw'oyagala okuwalampa omaze munoonyerezaako. Nanti bonna nga bamatayi abali ku sayidi ya Mpuuga. I defeat my enemy physically, I defeat my enemy financially, academically. Akuba balabebe mu byenfuna, mu bitabo ne mu bulamu bwa bulijjo ne mu byobugagga. I defeat them financially, physically, academically. Oyagala ekintu ekyo yoyukuba ekya Bobi Wine. Uganda awo nno we tuli. Bobi Wine ye musajja akyali omuzibu w'okulaga n'ensobi eri abantu bagikkiriza. Kaakati abadde bagamba nti kati gwe Mpuuga kwagala okwegeziwasa kyekyamuviiriddeko obuzibu. Mpuuga teri kyamukyayize nga kwagala kulaga public. Kimune ye mugezi ennyo. Sibula omudu wagende mirembe, sibula kwe omudu wagende mirembe, sibula Mpuuga wagende mirembe, sibula Mpuuga weraba. Beyond the newsroom gwe mukutwolegera masiro okwera nga otugoberera tusibula abasonofu mbatumiddeko mwebale kutulaba nze mbatadde akumata kumi na mpera Aisa basajja Kabaka Magulu nyono kichulo kuma center wetu wangala bafeesa bataka nyinimu atira mama nabagereka agerekere obuganda mbere bulungi banywanyi tusinkane ate mungo ngasimye oludala mweraba.